kati aleeta emmwanyi balina ozikuba eri azisuubula bayisuubula endebe bayisuubula ensawo kati asuubula tata namba kale ne ebintu bino emirimu gino mbadde nyala gwoba ogiddukanya bino byonna okutetenkanya kubeerawo okulabika ndi effamire erina essanyu erimala mu bintu ebimu mu bulamu olina ebintu byolina okuyiga efirimu egenda mu maaso obugagga bwetaagibwa bantu bangi baba baagala obugagga naye ate oyinza okwesanga ng'obugagga obungi nabwo aye si bulina kye buyambye okuggyako okuleetera okwonoona efirimu egenda mu maaso esente weeziri sente ddiriwo essanyu weeriri mu maka firimu yiino katuddako mu kyalo ne Agnes beera ya kifene oyo omanya muka bane bayita abajagujagu bw'ate akambe kabuze Agnes muzibu nnyo ku kyafene katuba tuli awo senga alina gy'ava agenda okudda omwana ffe n'amulumye bulu senga bana senga kulikayo senga mbuddeyo senga asiba gomesi n'okuwogola n'awugula bini banaye senga kiki sibeera senga gyendi mwana wange essanyu limbuganye bale kuuma waka mukwano ozigweyo yatuli essanyu limbuganye okamala senga gyava kyekiriyo yamugandi munaye bakutumidde muganda wakutumidde bane nti banayisimayina kumanya ye Agnes yebeerera mu kyalo yebeerera n'essenga ebyensi yabita ng'amugamba ndo kimanyi muganda we baamuzimbira enju kyekyabadde kitutte essenga asooka alaba enju eyo yamugamba muganda we alina ennyumba ennene enzibu mwasula bino byoyogera okabyekola amaaso go oba naye bakunyumiriza omanyi senga omanyi ebintu by'okusuutiriza nga tolabyeko okirabye bannange mukama mulungi baaba naye amaze nabe efirimu egenda maaso mukama mulungi obudde ntunuulidde ennyumba nentunuulira ennyumba amagulu agalina ne gannuma amaaso ne gannuma mbutuufu eri goloofu bannange senga nange neesunza olunaku efirimu egenda maaso Agnes tamanyi lwaligendako wa muganda we bino byonna ebirungi senga byalabye abimulabyeko kanaye tamanyi ddi lwalibirabako waliyo mulwadde bwoleseeyo kati nga mugamba kiki ng'olinga ataanakuwadde embeera akyeriyo nga mugamu naye muganda wakusabye banange nange ngenda okgendako e Kampala banange senga weni bampise kweni paati ni mwana Amiina senga atega bannaye Agnes kati osanyuka naawe yagala ondekewo kati bulijjo mbadde nkubonyaabonya senga era mbadde olina okusanya kati obadde oyagala nnyige buli senga naye asobeddwa naye nno n'enju ey'omutebeerekamu bakuleka mu nju ey'omu eyo tebeerekamu edduuka ddene bamukoledde ng'amugamba nti munaye muganda we alina n'edduuka kati g'ogenda okusigala ng'olabirira ewaka alina n'edduuka n'amaka kuŋŋambye nti goloofa bannange mukama mulungi obudde bwonna maama efirimu egenda maaso kulira kati senga Yesu nga kibuga de babeera mu nnyumba ya senga mukagwa ttadde obagu bagenda mu nnyindo balwala ebifuba naawe kati kagendeko mu nnyumba ey'amasannyalaze labona temu maaso agana kale ekyo yakisanyukira nnyo twagala tumenye ku mulundi guno ludda gye biggwera na kyakuyiga ki ekiri mu firimu eno famire eri yabonaabona nga bw'okiwulira bagobeddwa mu nju baana tebasoma embeera etabuse kadi baayiya nnyo Katonda n'abayamba n'abaddiza omukisa akasenne kalabika ni kafunika era emirembe weegiri era tulengera ne sister Agnes wuuno naye ayitiddwa agende okutandika okulayika ndi abeera nabo wabeerewo okulayika ndi era emirembe gyongera okubaawo senga asobeddwa
tamanyi kyagenda kukola kati empunu zange gwabadde aziwa ebiwata gwabadde aleeta muwogo w'empunu kati empunu ezo ani anaaziwanga ebiwata ate ziba zooyama zikusaa mukaaga sibaawo mwana wange ngenda kukola ntya ayini senga tofaayo oba empunu zitunde tunda empuni genda omuyite ajja azigule osigaze kaakati no kyono kyeyakolanga agamba kebagende batunde empuni efirimu egenda maaso omanyi mukyalo tebajjaamu kale alagendeko mu kibuga awali kujjaamu kali n'amaka gaago abasajja Katonda yamugemulira manyi ebintu wo birabo obukulu otandika n'okubyagala ennyo kubanga omukisa ogwo guba gwava wala buntu buno mirimu kwegamba balina okubanga bayooyoota ate abalaba kale nembeera nga ekunyakunyiza ate obeera ng'olina kyotuuseeko nakyato kyebaliza Katonda manyi waliwo omuntu embeera gwekunya n'abaako watuuse neyeerabira nti embeera yamukunyaako era n'okuduula n'atandika n'okuvuma n'avuma abamu n'alowooza nti embeera teyinza kuddamu mukwata kale no bwoba olina wootuuse ate olina kusaba Katonda n'omwebaza awakutuusizza era n'akwongera n'amagezi okumanya engeri gy'olina okuwangaalira mu mbeera etali yakubonaabona so tuba tuli awo Agnes nga gusse efirimu egenda maaso bamwaniriza Agi kweni bannange laba amaalo engoye muzaanika ku biki ewaabwe babadde bazaanika ku buddo mu bupasikala ku mapeera osanga amapeera g'omukyalo nga geewese bannange mwenga muli bulungi gwe wano tuyingira mugulu ekyalo ayina amasape gonna efirimu yiino bagiyita Tota kibe gana amadirisa baana mmwe muli boonoonyi zino sindabirwamu kale muli boonoonyi maama wali ogenzeeko okukyala ne baleeta omuguwa bakusikambule mu bugenyi n'olemeramu maama nyabo kino nga kijjobi baanama bulijjo omuntu ayagalako nga muli eno mweyagala maawe mweyagala wuuwi yankuyingize munda akyali ku kyebweru omusajja yafuna enju katenizeewuuba agenda okulingiza munda ng'alinga ayingidde mu ggulu n'alinda alabe Katonda ntula mu nnyumba nesikiriza nti amaka gange nzenga yayiga n'okwogera ng'ebyabagagga iragamba embeera ejja kuterera zino emmwanyi ziri mu ssente ate lwakuba ennaku zino kolona abadde abuzeemu naye ebintu bijja kutereera yalinga yeesala ebigoyegoye bino nga omanye embeera yatambuliranga ku piki ssaawa 4 ate omuntu afuna akasente n'asala emyaka kali nga mugamba ni muganda wange Agnes waali tugamba nti olimanyi nti omuntu unajja n'otaŋŋamba oyinza otandikirawo ekibooziboozi ekigeyo ab'omukyalo kumbe waliwo awulira mulaba mugenyi kufuluma emisana nujja y'abaana kunokola kutya n'agamba nti kati awo keyeza buli kimu kigenda kuleka nikiyamba kubanga gwabadde akola buli kimu kunona baana ku ssomero kulabika ndi obalongoosa ate oyina okgenda ku dduuka ate oyina okukola kiri kati awo oyo keyazza bino bigenda kuba bitereerera ddala mukyalo oyo gwolaba ebintu naaga yajja bisobola omwana akola emirimu mingi asimula nanona empunu ku ttale nava ku ttale nalo zifumbira ebiwata amalo zifumbira ebiwata nasimula inofumba agenda okukabala kusimba bijanjalo okukola binyoobwa singa tabu yona kubanga efirimu egenda maaso ekesi nti babanga bamanyi omukozi yenna bamunfunire naye bwoba ofunya naye tekyandibadde kirungi genda maaso nakule kandi akozesa mulamu we
kino omwami kyagamba tewalita teyandyaga tayagala kukozesa mulamu wennyo egenda maaso efirimu egenda maaso bakuza bulungi ekyamazima olina empisa nange kanenya nkoye kugambye ogenda nononya akadda kawumulamu kawula kakati kano kacyansi kembadduseeko bali abaana kampumulemu eddakiika nga 3 banakuba essimu nganzirayo egenda maaso kaakano oluvannyuma nga wayiseewo akabanga amaka go tugalabe gagenda gatererera ddala era n'okwesiima weeguli tuddako mu kifo ekiwummulirwamu bakulengeza ruumu namba 7 efirimu yiino ono ye muka omusajja kaweesa alina omwami gwali naye bannanga abakazi mwegendereze ensi eno nzibu siri bulungi omukyalo ono kubonaabona kwabonyeebonye ate obwerufu bumuweddemu kati yakubira muganda we essimu ewaka ng'amugamba wano ku dduuka we tukolera mulirwana afiiriddwa era tugenze kutuli mu nnaku y'amaanyi nnyo boolaba ffe obategeke bagende kusome kati ng'amugamba abaana ojja bategeka ffe tugenze kusuza bafiirwa laba firimu tunuulira firimu kale baba bambi omuwala nga ye alowooza muganda we ali mu kufiirwa awala tuli mu kufiirwa walago wali amufiirwa ate gwe oneyongedde sweetheart ate bana abajjanja bwerenge balina engeri gye bagwa ku baka abandi bubulasi matiriyo kaako mulavu gyolina gye wabula ate laavu ngimanyi etali mubulimba tebamubwenkanya kati awo ngenda okulaga laavu naye kubbira eggalabi olabe agenda kuba akagalabi akajjemu amaloboozi ni bannange nze ngenza okirabanga ate ebyokudda ewaka abo otalimbako munnange ayinayo omulenzi omulala ebintu by'ensi eno byakwegendereza nnyo kuba nti akyatambula efirimu egenda maaso lengera omwami apatika nnyo okuleka ndi akola buli kimu kyonna ekisoboka mukazi waabe erina essanyu era essanyu lingi lyamutetenkanyiza ali wano ali mu birowoozo alowooza ki kati omukyala ng'akomawo simanyi yantegedde taata aba wange nkanzi tunuulira bebi obande olina ebirowoozo munene aliikiriza anedda bintu munange n'ebinsumbuwa amulabye asanze alowooza nti oba ayinza okuba yamutegedde oba oli awo efirimu egenda maaso sa munange saagala olowooza ennyo puleya zijja kukuba puleya zikuba njagala otandika okusuubula Kampala omwami buli lunaku ayongera kuleka ndi ayinza mukyala abeereko engeri gy'ayinza okugenda maaso n'okulayika ndi akola ki tugenda maaso tokyeraliikirira tugendagenda ffenna nkulaga amaduuka gonna bagasuubuza obiyiga ebbeeyi obisuubula kuba esuubuzibwayo kimanyi toyeraliikirira kintu kyonna buli kaseera abeera ayiza mukyala abeere ng'ayongera akola ki okuba omusanyufu efirimu egenda maaso nenda kukyekuuma mbeere nga sirowooza nnyo laba
biggwerawa kaakati n'oluvannyuma tudda mu dduuka lye baakolera omukyala era ng'agenda maaso n'okukakkalabya tuba tuli awo ejjoogu ly'abasajja teyakomanga kugenda mu ziroogi wabula ne wano yatuukanga efirimu egenda maaso sebo ne ku mulimu azze kali sebo kajja kakomplaininga emmeme ensunda ng'amugamba nti ki kali mbu ye Mr. White n'agamba omanyi lwaki bampita Mr. White mbu laavu ye ebibeera ya bwerufu naye nga laavu ey'obwerufu kyeno ku muka omusajja ndya buli kintu nywedde omwenge otuuka gumala mu kawunta wenabadde kali ng'agamba yanywedde omwenge okubula okuleka ndi ayabika emmeeme nga kiva ku ki wabadde oyagala nkole nti n'agamba olaba obulamu bweyagala embeera bino byogasimanyi oba neeyagala sirina we ntandika kweyagalira kati mbuka mu miisinga mbu kaba tekamulabye emmeeme yaako teba nnungi namukwano okimanyi ndi musikyala mufumbo ate munange mba n'okulabirira emirimu gino kwenti kati mubadde mugenze kola ki mubadde akulambuza amaduuka mulambula oba kakola mulimu ki ka Mr. White kano n'agamba kale mbobwedda kali eriise bukamumiisinga kali mbu simayirezeeko obwedda mbu tekasimayiringa olw'ekintu ekyo kiba kirungi efirimu egenda maaso mbadde nsaba alokiriza laba nze nteesa bwe nti kali mbadde olabye otya mbu kalina ekiteeso nti oba tugende tukikolo kati kaagala kuba ngoma saawa eno badde nyalanyi kubba engoma agenda ndegeyi kubira eggalabe owulire beriva eddoboozi kwendi omwami gy'alyawo kati atandise nno okunyingirira naye kale ono abba mukazi w'abandi gwe bayingirira kati namwajaali ewaka ate munanga alambulalambula nnyo engeri gyajagala nnyo n'amanya ate naye laavu eri waggulu ate nze lwakuba eyange gyali yafunda kati mbadde nteesa kati sebo ng'omukazi amugamba nti tulabagane enkya mu nfo yaffe eya bulijjo baba n'enfo zaabwe okwagala si kubi naye sooka otunuulira ani gwe weemalizaamu ng'amugamba tujja kufuna wala kati ojja okunzanga ekintu kino kigwe tukireetamu embaliga wadde enkobogo efirimu egenda maaso laba omuka omusajja sebe mu bizinensi yakabwesa gye yakula laba omukazi mwajja akasente avujjirire omulenzi ebintu by'ensi bino bye mulaba mubyegendereze eno firimu gy'olaba emanyiddwa nga Tota kibee sooka okikenenya endusu ziyike bulungi olyoka ononyo ne kasiibula okola bizinensi ng'okoleredde mukazi wo mube nga musanyuka ate ye najjazisa muntu omulala ate abaddewo nga mubonaabona n'okubonaabona kale nno mugira muteeka obuwunga mu sitoowa nga bwenzija laba omukazi ono baava mu mizigo tebalina wadde ekikumi ensi etuuse berabika okuba ni basanyuka abagenyi bakyala wano sebo n'okwerekera n'awerekera efirimu egenda mu maaso kale ogenda okuva eyo mbadde njaga ku maneja wa wano omwami nga bw'omanyi bambi agenda maaso n'okuleka ndi atambuza emirimu gye naye ate mu biseera bye eby'eddembe ate alina abantu bayagala okuleka ndi asinkana kuba omanyi wobeera mu bulamu obw'ekyavu ate bw'otuuka obuvaamu toyinza kwerabira madala kwewalampira okubaako w'otuuse kuba ekyo bw'okikola ate oba osasudde bubi kale nalina abantu bayagala okulaba era ab'omugaso mu bulamu bwe ye maneja w'ekifo kino wabula kino ekifo eringa
binere ebyaloogi awasulwa egenda mu maaso. Manager aba ali awo ali ku mirimu gye manager gye baliko mukulu manager. Waliwo omwami abadde akwagala era agambye is agent. Kiri agent kalinga amugamba ng'amugamba ni Kaweesa tumuddizaawo kumulwisa. Abo Kaweesa bayitangawo buyisi. Yita Kaweesa kati. Ng'amugamba ayite Kaweesa. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Aze kulekani alaba munywanyi wono era kyakola ng'agamba sooka nfunire ekyokunywanyweko ng'atuma omukozi baleetere mukwano gwe ekyokunywa. Nsonga kyerese mukulu Kaweesa eri munne. Uliriza olugambo nti wava mu katale muyingira bizinesi z'emmwanyi kati omusajja musuuzi byonna ebintu ono abadde ajjanga abiwulira naye ng'ebbanga eryo lijja liyita aba takyalaba ku mukwano gwe. Akatale yali yakavaamu akendiboota. Tuli wano wetutambuza hoteli ya mwaffe bulungi nnyo bwegenda maaso. Mpozi maama eri mukyalo akwagala okulaba. Tugenda maaso. Esimu teriimu. Kale kwegamba n'asobera. Obuzibu bwe nafuna esimu yajja neyengwako. Esimu awengwako ndowooza webakubiranga amasimu okumukumu. Ate esimu naakagifuna ennaku zino. Yes, bwebadde mukwano. Akwagala nno ddala okuva lulwe nakujja wajja ku mulimu nekutegeeza. Tiwagenda nedda kati ekyo kindekere baaba gendayo bulungi nnyo nti ensonga zizangamba kati ekyo kyangu nnyo naye nga kami ate soda ekyokunya kyomwami kino ye mwami wa genereta oyo ate okubanga tukyagenda maaso. Kati bwezibanga zize kyankanya nenyina nazikanika yafudde ye yafamuko ennaku ezo si kati temira omuliro negaana okolaki wano tewasanga amasanyalaze. Kakati tukolewo tuti baaba kati vivi yali kakwetera ekyokunywakyo kati nange madikiza ono kati jije tumalisirange balinga baluganda nnyo. Yamuga oba ogenda tugende ffenna. Abadde azemulako mu kyalo bamwetaaga. Mu kyalo yeetaagibwa alina okuleka ndi afuna akadde agendeko mu kyalo. Tuddako mu kalwaliro akamu. Waliwo omuwala atudde wano ku ddwaliro kye kyamuleese mu ddwaliro. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Waliwo ge bagenda maaso bali mukebera tusaayi. Omusawo agenda maaso n'okwekebejja otusaayi. Kati bamala okukebera otusaayi kwe kuyita. Omulwadde
mulwadde nga bamuyita olina emyaka emeka? wuliriza niwa 16 omulwadde alina emyaka 16 naye obulwadde bwe yalwadde businga emyaka gye. bulwadde ki? n'okusoma kikyasoma. wulira omwana wa siniya 4 wuliriza omusawo. kakati mukwano oliredde okuwulira ebivudde mu keberebwa? kakati mukwano ebivudde mu keberebwa biraga nti oli lubuto. kusomera eyo baleetayoko ku misomo? musawo misomo nga misomo egikwatagana ku byobulamu. ye musawo kati egenda maaso. efirimu egenda maaso. kino kiki? wuliriza kakati bw'oba ongambye nti kondomu ogimanyi emisoma ku ssomero bagireeta kiki ekitya okuba nti ku ssaawa eno oli lubuto? wulira musawo amazima gali nti ntunuulira maaso musawo okuva emabega wonna musawo tuzze kukozesa kondomu ne boyfriend wange. sikia musawo lwali olunaku lumu nengende wa boyfriend wange musawo kolo nagaana okukozesa kondomu. ate nga lwaki agaana nga mbadde nga muzikozesa? musawo nemubuuza lwaki leero oganya ate nga bulijjo tuzize tukozesa. musawo nalako nga mukambuwalira n'agaanira ddala nemugamba naye lwaki leero oganye naŋŋamba nti ye musawo ali lubuto mbotoma ali lubuto. Ladies and gentlemen, mbotoma ali lubuto. musawo ate nga bwe nagaana bba wange mumagala nga ajja ku boyfriend yamugamba bugali mpitaabu mubutula. kati mbotoma ali mu siniya 4 aba ne maama we. maama w'omuwala ono yaani? tugenda maaso era twagala tumenye ku mulundi guno eruyiwa gye bigwera. efirimu egenda maaso. mbotoma ali lubuto mbotoma. mwali mwekebezaako n'omulenzi wo? kali ng'amugamba oyinza otogenda maaso n'ekikolwa ng'ekyo n'owaayo obulamu bwo kubanga abalenzi ayinza okugaba batoyagala kale akagoma kakuba kwalaali nze nga nkukyawa. kati tamayina kumanya oba omulenzi ali kwalaali. mulenzi ayinza okuba ayinamu ebiwojjolo bye. nedda ffe twali tetutwakebina mulenzi talina biwojjolo. kati ng'amugamba lengera omuwala ekirowoozo kyaleese okuggyamu olubuto kuba kutta. musawo olubuto tuluggyemu. wulira omuwala efirimu yiino efirimu yiino omwala asazemba olubuto balugyemu kuba nyina ajja mutta. musawo bambi tulugyemu let us unplug it. unplugged etumbu. musawo yeewuunya ye wano musawo agamba woki nagamba ezigenda mu modern movies majestic plaza level ya 5 edduuka liri namba 21. twagala okumanya ludda gye bigwera. naye mukwano guma okufuna olubuto si enkomerero y'ensi.
baabo obutuufu abantu bangi abalowooza okukola kyokola nga tebasoose kulowooza nnyo mukwano ojja fiirwa obulamu bwo. ebintu by'olubuto bizibu mulimu embuto ssebe ezirina enjegere olukula nano lukuula. oyinza okwesanga ng'ejjiri oyinamu lyokweryo. wulira ekigambo ekyava ew'omusawo twagala tumanye firimu eno ludda gye biggweera. omuwala atidde okuleekanya edde omame kuba ayinza omutta. ekintu kino kiri mirundi ebiri. bw'oba omanyi nnyo ku mutemu ayinza okutta olw'ekikola kyo gyogezaako okukola. lwaki oyinza ogenda maaso n'oleekandi ate otandika ebyabalenzi ng'oli muto. yandibanga wa mugaso mu ggwanga gye bujja. eky'okugyamu olubuto si kirungi kubanga olubuto olwokubeeramu eba ntegeka ya Katonda. mulimu abantu abagamba nti anze simanyi bwe mbeera nga ndi mu January sifuna lubuto naye Katonda ng'asazeewo ne mu January olufuniramu. kati ebintu by'olubuto si biba bibyo n'okulukuulamu oba omenya etteeka lya Katonda kuba ye mutonzi yaba yatonda ate gwe oba ojjawo. ekintu ekyo si kirungi era omuntu yenna yali akoze ensobi eyo osaanidde weenenye. efirimu egenda mu maaso mwenenye. ali ndowooza ku ndowooza ng'eyo yebamboolera nawuliriza ku ky'okugyamu olubuto kikyamu nnyo. naguma nenzaala omwana wange era ne musawo kyali kimutuuseeko. waliwo embeera etuuka mu maaso ne kabala emiggo. mu kugumiikiriza nenziramu n'ensoma nasobola ofuuka kyendi kati. waliwo embeera ekabala emiggo. omutima gwange kyegwali guŋŋamba sandifudde nandibaddewo obudde buno nange nkusaba mukwano kaka afuna olubuto si enkomerero y'ensi okyasobola ozaala omwana wo n'abaawo nga mulamu bulungi ate era n'oddamu n'osoma. biggweerawa. enfirimu egenda maaso biggweerawa. oluvannyuma tuddako ewaka ewa Kaweesa. jjukira Agnes baamuleeta naye ng'ebintu bingi ebijja bibaawo mu nsi ate oluusi ne kibanga kwegamba ekigezo. mulimu ebigezo ebimu ebyajja nga olina kubigwa nembaamu ebigezo ebitali byangu nembaamu ebigezo ng'ate byo olina okwetegereza ennyo biyite. taŋŋambye talina kyambu. kati ssebo ono yajja apa kunkana kati asanga Agnes ewaka amugamba aliwo embeera enzibu eri wa ssenga. ssenga alabika mulwadde ng'amugamba njagala kgenda kuleka nindaba ssenga naye nnyinza obutadda. efirimu yiino omukazi ono atandise n'okulimbalimba. gyebaleko mukwano. kale ssebo mukwano kati mbadde nkugamba nti ngenda mu kyalo kati bankubidde essimu nti senga afunyemu obuzibuzibu kati nange simanyi. ne bba waamukubidde tetumanyi oba ddala kituufu senga mulwadde naye nga bintu bingi abantu bye bakola okubaako ate bye bakola ki bye bafuna. muntu ayinza okulimba naye ng'ekigendererwa kye mu kulimba alina kyaliko. kati twagala tumanye kiki ekigendererwa ekiri mu kino ono kyanoonya. efirimu egenda mu maaso. yesebo kale sebo njagala olabe biggweerawa ludda wa gye biggweera. kali ng'amugamba omwami mukubidde mutaliiwo ate oyinza okugenda eyo ate n'osulayo natalina kyakima. omulamu we mugubidde kangende tulabe ssenga bambi tali bulungi ssenga gendi munaawe mundabira batwandibaye tugenda ffena anti amunaye awaka wanene olina okuuma awaka. senga mundabire naye bambi bw'otuukayo nyamba. olaba omuntu wagenda maaso n'okuleka nti bamulekera obuvunaanyizibwa Agnes ono yasazewo agende mu kyalo kati ssenga naye kyekimulwazizza. ssenga yalwadde kale no ssenga bw'alwala balina okugenda okulayika ne bamulaba naye bw'ayinza okusulayo. abantu balina obuzannyo bungi bwe bazannya okubaako ebintu bye baagala okulayika ne bifissa
nejjukira ennaku z'omubbi zibaana. Ekituufu senga si yali mulwadde era omwalo ono kye yakola yatuuka ng'agenda wagaayi we Mr. White. Kyokka ekyennaku ekisinga era ekiyunguza amaziga akasente omukyala yassaamu. Mazima okupatikana okw'amaanyi ennyo omusajja kwe yakola babeere bulungi. Ate omukyala ono afundikidde atandise kuleekaani ssente zabba azikolamu bwenzi. Naga buli kintu kyonna kyokola manya oyo kuba kusiga nsigo naye sooka weegendereze olabe ebibala kibyegenda okungula nga baleeta kibiya. Bagamba bibiya biwunya akawowo bibiya ebyo. Bali mu bifo biri ebyekusifu. Bali mu bifo ebyekusifu nkugambye egenda maaso firimu munange. Efirimu egenda maaso. Twagala tumenye wajja bigwera. Okay, byetwetaaga. Omwami yayogera. Tebinagwa. Mr. White. Mubadde twagala kugenda ku munda eyo. Awaliwa twagala ekisenge nga kirimu byonna. You know. Mr. White. Zimu byonna. Waliwo lumu eziri self contained. Akagomuka kubbireyo wabakiri wabula omuntu ataasa. Tewali ajja. Yokola choice. Choice jekola. Laba Mr. White talina wadde empeke y'essente. Tinze. Mwina bifunga eri at least. Ulida. Ayagala ennyama ngeri at least. Oba at least yebeetya. Naye ng'ennyama beef ngeri at least. Chapati yako kankolera. Kirayika wejjinja. Ayagala nnyo eŋŋano. Ayagala nnyo eŋŋano. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Nagwe bagiyita Tota kibe. Nga tekinnakene nandusu. Ekibe nga tekinnakene nandusu osobola kukitta. Naye engeri gy'okikenenyaamu we wakyali akabuuza. Efirimu yiino tugenda maaso biggwera wa. Munange eyagambye ssengawe okulabika nga mulwadde bagenze kumulaba wuuyo tuddako erudde eno ewa mukyala Kyamuka. Ano mukyala Kyamuka aba ali wano ng'aliwo omukyala ayingiddewo. Tugenda maaso. Waliwo ebintu mu nsi by'olina okulabika ndi weegendereza. Oyinza okulimba senga yalwadde twafiiriddwa ne mufiirwa. Kubanga ebintu ebimu byakwegendereza mulimu abantu abali ku nsi kuno ng'okulimba sibalina kulimba. Efirimu egenda maaso. Maloko simuulira munnange. Ab'ekibuga engoye zammwe zikwata nnyo ettaka. Awo kiri malembe. Kyamuka. Kale Kyamuka agenda maaso. Anti bagamba omutima gye gusula. Ebigana gye bikeera. Aze wa mukyala Kyamuka. Kakati mama. Ye musawo ono gwe twalengedde mu ddwaliro. Wuliriza. Ensonga za mwana Prosi. Prosi? Yajjako ku ddwaliro eyo. Yajja ku ddwaliro? Mulwadde? Si mulwadde. Sekundeka mama. Yalwala nnyo. Omwana nga. Akalenzi kubanga nze akalenzi nakalaba. Akalenzi nakalabira ddala nakalaba. Ng'amaaso gonna bakakanuse gonna kalinga ng'omusota ogwokeddwako omuliro. Nga ndabye. Ono Kyamuka. Kyamuka n'akyamuka. Naye ng'amanda. Ate bw'atandika okwata ayakabanga manda gabirerya gatuntumuka. Ono yasooka n'amulina. Maama. Omwana si muyi. Wano ku ntebe nkubuulire. Jangu tunyumye. Ensongola zawala bwe kityo si bwe kiri. Tukyate. Nakalaba ku kifaananyi kati. Maama. Ebigambo si byasi. Tunuulira. Kakati munnange ensonga endeese eyolaze wala. Omwana Prose bwe yajja ku ddwaliro ne tumukebera omwana ng'ali lubuto. Oh, mama nyabu!
ne baddamu ne bamukoleza moto bamukolezezza abadde yakazikira kati n'akwatirawo nange oyo mwana muse mujjemu ekibumba ng'alaba ngenda ejja kumumenyera mule kajje tulabe n'akyamuka akoledde tazikira gwolaba oyo funa wano ekiggo amukuba olaba amutataliiwo wamukwatirako amusebya dda tajja kumenyera manyi firimba giyita Tota kibe kenkakane nzikakanye naye okakanamuki omwana sente zemutaddemu amenye ziva emwanya zitakyaka namwe amaama tokyamuka gwe obeera gwe n'olaba ekyo musi afuna atya olubuto maama naalinga ate alufuna ye ate nga naye yalufuna abaprosa embeera gy'alimu ng'omuzadde gwe weetaaga okumuwumbawumba efirimu egenda maaso bwetyo olwo yali mukama mwana daliya yayasama bwasamya yasamirira bali eri yenna atadde eri mwana namuga agenda osome kadi bamubye magalabi abula ayagala kwabika mmeme kimanyi nti prosa alina kyategeka okukola tegesa okukolesinga ku lubuto ulira njagala nkubuze nnya kati maama okumanya mutanfu agenda kukola kinze namutuma kufuna mbuto oba namufuna kugenda kusoma konti ajayanjule namutumako bo nti bw'osoma kadi yamugamba nti omuwala alina kyagenda okukola kweni saagala kwanjula kwe tajja nayanjula sinnamugaa kwanjula kali nga mugamba kyoteekeddwa okukola naye ate okwewala obuzibu buno obunene nga tebunajja prosa oyagala omufiirwe ngafaaki okimanyi nti prosa ategeka kujjamu olubuto ekyo badde bw'anajjamu olubuto omwana n'afiiraawo neŋŋamba omwana ajja kufuna obuzibu tetuganye ffe waffe tuyinza obutakikola naye ajja agende yatambule bamuwe amagezi agende mu malwaliro amalala kukakana ng'omwana afunye buzibu kati wegambira ng'omuzadde kakana omwana oyo tumukwate mpola kati njagala nkubuze kati obadde oyagala bwajja nze mukwate empumbewumbe nzidaabirize musawo yasooseeyo mu kifo ky'omala okugjamu olubuto maama engeri gy'ali kyamuka ayaka asooke bamuzikize aterere mu layini ate namanya ku nsonga zino tunoolera omukwata omuntu olina mukwata mpola n'omuwumbawumba kuba ekyazze kiba kyazze ne bwona omukubalo kyalina kyoyinza kukyusa kuba n'ekirala akubawombengawo naawe kenyini bakuwa bazaala kati ate maama bamuga bannange naye bakamutema wange bakamutema enfirimba giyita Tota kibe tuddako mu maka ga mukulu Kabwesi kubanga mukazi we yagenda mu kyalo era ewaka Agnes yaliwo mulamu we agenda maaso emirimu agikola egy'ewaka bulungi ddala obyokyeza bwotya egenda maaso sina tabu nali nno nyina enteekateeka ate nali nyina enteekateeka nga njagala abakanso be baba bakola ki ne baba bitwala naye okuva leero temuddamu kubyokya ogumuka gwonoona langi kati tugenda bikola tutya ojja bisanga mbukutiya buli bwe buna omwami akomyewo ewaka kitegebe ate wammeekyo mulamu we yaaliwo obyokya tebijja amazzi gabeeramu kuba nga ebitonyemu abo bibeera mu bukutiya abo ali babyetika bwetisi nga babikuba kuki ku kimotoka kyabwe kiri kitegebe kozi babawera tannadda tannaba kukomawo yagenda mu kyalo nga senge efirimu egenda maaso naye tannaba era senga yaddamu naye yaddamu na senga alwalira kumukumu kumbe senga buli lwalwala eri akagoma ke baba batulisa tumuleete wano oli omukulu simanyi Mr. White alinga ye yawasa omukazi kukenyini obeerawo efirimu egenda maaso tatumanya wajja bigwera ate awo
omulamu oteesezza bulungi kubena on'obujjanjabi bwayo wanjawulo on'obwomukyalo ate tuliku kati saba omwami kye yateesa yagamba nti kye balina okukola senga aleetebwe senga tujjamulira tumujjanjabire wano oba byebyo kuba kirabika mu kyalo bamuseera eddagala gwe ate omuntu yakawona leero n'enkya n'addamu kuba wano balina ennyumba nnyingi senga bajjamuleeta jjanjabibwe wano singa mukazi wanaasiba nga mukuba agenze kujjanjaba senga efirimu egenda maaso jjukira senga kituufu yasigalayo yekka mu kyalo naye era omukazi omufumbo yalekawo edduuka agenda jjanjaba essenga katuddako ewa kyamuka kadi kyamuka nga agenda ayita muwala we mboboona ng'amugamba ndi omanyi wange wano wenkwagala mwana wange nkwagala wano kati mwana wange wulira wuliriza kyengenda okukubuuza sikia yagala ombuulire mazima kyamuka kubanga okimanyi bulungi munnange nze kitaawo nze nnyoko nze byonna awe wedde byonna byenkugamba mbuulira mazima ate ekitabula kyamuka bulimba kakati wulira wali oyagaddeko ku musajja yenna mu by'omukwano wulira ekibuuzo ekisoose olukalala alina lungi maama nze sikona maazi bakubanga mumakani bakuba kagomaka sibeeranga n'agaana ennyabo ensi bakubanga ku bugoma kati nnyabo tebakubanga ku bugoma ba soko simu gy'otambula nayo wagijjawa ayina essimu wulira nze maama esimu yakidde era baŋŋamba yaŋŋamba ngimukyajingireko ngimutwalireko wali wa minisita akyajinga era mbadde nga ngimutwaliro gikyajinga esimu si yange si yiyo wulira gwokyajingira omuluka guno amasimu maama oli mbadde sinayo nyiza amugeekera ekirasi monita kale kati ate buno bugali mpitawa bwobeera nabwo nabwo mukola mutya bamulabye ne galimpitawa omuti mama galimpitawa yo yali session twali tusoma mu biology nga tusomesa naye gwe muli bwondaba olaba nkubwa ondabako estiki ondaba otya ondabako amayembe ondabako amatu mpita kapa mugira nakakungu mama yali mukyayina wakungufu kiki kino jangu mbu bwondabako amatu mpitaka kyamuka yasooka n'afubutula muwala we 10 ojja kumbulira oba yalakumanyira wano oba oyitira wakuzanyirawo twagala tumanye kyekiyinza okuddirira mu kitundu ekyokubiri yo tuba tukikutuusaako essaawa yonna